nona kulwayo tulina attack gye tuwulire y'amaanyi nnyo esituse mu ggwanga. Ekintu ekyo oyinza kyoza kuba mukulaga wano mu kitabo oba gwe nga your side, it looks like in one or the other sagala kubanga attacking, it looks like on a certain extent you support divorce. No, I don't support. Tomorrow my daughter Ninga didn't support it. It was a very bad thing for her to be divorced. Okay, yeah. Fine that. Naye kati gwe kikyova ino gamba watu abetwalabako omusumba kankunyonyole kansoke mala ekibuuzo kyange omusumba omu nga yasomera na musomero lyo Kayiwa International University. Netulabako tuba tukikakasa nti aba afunye okutendekebwa okwenjawulo, being that atendekeddwa omusajja ali exemplary when it comes to marriage, ali exemplary when it comes to Christianity, and it shocked the world. Okuvayo nagamba nti divorce nze mukyala wange, and nebagezaako okutuula ogezaako kisoti kati abantu bano bonna boyogerako abali mu arguments ezo bonna mbaagala bantu bange n'abasumba abasupportinga n'abatasupportinga bonna baana bange bonna mbawa respect. I honor them. Naye ebyomunju Baganda bagamba ebyomunju tebitottolwa bampaka libantulire ebigambo. Nkusaba ntulire ebigambo kubanga kubanga nze omu ku baana abato abatannafumbirwa naye ng'olunaku lwaliro bwe nalaba omusumba wange kyakoze nti obufumbo bwe bugaana buveemu. So I'm going to ebyogaana obufumbo tosobola sinakukkiriza kuva mu bufumbo. Era olaba Mulinde omulaba yafuna obuzibu ne mugaano okuva mu bufumbo era kyabulimu niyefuna kakati waliwo Kibundi Kiganda ate yafuna another type of problem. Chiganda, by the way, Chiganda is supporting because the Bible clearly says it. Tiwokwati yangu mchala w'omufumbo. I think what was it? Jesus. Kugamba ebyomunju tebitottolwa. Nteri wali ebira. Sagala kwogera bigambo by'abantu. Kakati n'olwekyo. Professor. Ensonga. Baganjogera ebigambo by'abantu. Bakengeri gy'otusomesaamu. Osomesa bannayuganda kuba kati is a public figure. And he has a very big number of followers. Today, wali omuntu azizo kugamba. By the I'm speaking this out of what people have been saying. Okusinza kuba nti koze ndi munnamawulire. Bwira abantu beyogera n'ogera n'omubuulira n'enjiri and on the second thing I'm an evangelist. Ogera n'obuulira omuntu enjiri n'akugamba. Soka obuulira oli pastor wammwe eyalekawo mukyala wammwe. Kakati nga gwe omusumba professor omulamba ali professional in this area. Kigambo kikyo omuntu okusinzira ku kikolwa ng'ekyo. Ekintu kimu. First of all, court erina okusalawo sinzija okusalawo ebya divorce. Bo bye basazeewo court bwe n'abange bawadde divorce eyo they be separate. You never know, maybe they will come back to each other. My prayer. Maybe they will come to each other. Okay, we hope so. Kakati nno siyinza kubiyingiramu. Naye tenjawo kwogera kimu nti wegamba buli omuntu ayinza kuba unfortunate nobeera nga already mu makkati ga ministry yo waliwo ekintu ekiyingiddewo sitaani n'akikozesa. Okidde buli tteeka lisobola okukozesebwa sitaani. Yesu Kristo ye kyova olaba nti yakyusa amateeka agamu. Olidde baasanga omukazi ng'akomitiza adultery. Ekyali kirina okukolebwa according to the law. Kola ki? Kumutta. Naye ye nakosa intuition. Wayinza okubeerawo ensonga endala lwaki bano abantu baagala okutta omuntu ono. Kubanga nabo binyi balabika nabo balinga ono. Kwegamba wayinza okubaawo ekintu. Kakati ensonga za Bujingo talina gwana azitegeeza. Talina kubuulira ku bantu public ebintu ebimukwatako personally.
ebimu si byebyo kakati no sijja kubyogerera kakati no ku lwabwe ababiri nze ndowooza baali mu kanwa kye baba bagenda mu kkooti egamba nze wendowooza bakola ki baali magana so tewakisanga mbuzibu okuba nga akuyise ku mukolo gwa Susan Makula kakati wa omuntu agenda okusaba watagenda bakuyita kukola ki kusaba si kubaawo ku mukolo kusaba bwamala okusaba n'ovaawo navaawo kutwala anti wanasabira esaala yasebayo kwe kugenda kati kwegamba sisobola kugamba nti omukolo sinza kugana kujja nga ate musajja wa Katonda ate omuntu nga si 21 kikola morally tekijja naye nolwekyo ekintu ekyo ensonga ezo mbadde nsaba zibeere nga zisigala wakati waabwe ye ne mukyala we naye nga nze siziriimu kuzisalawo zibeere wakati wabo abasatu naye nga wale kyemmanyidde ddala nti olwali ne Bungereza waliwo kabaka eyagenda ng'akyusa bulinaku akyusa wegamba abakyala ng'alonda ababishopu abapya abonamugatta n'omukyala omulala Anglican Church yava mu bakyala bangi kabaka w'e Bungereza byekola ki byeyagendanga wasa okwekutula kuki Catholic Church nga waliwo abantu olowooza nti banatereera ne batatereera nkola kya Diana neki ne Priest House waliwo ebitatereera mukiba nekyabwe tibyakula waliwo gye bitereera nga bwolaba mu nsi muno osangamu abantu abalima n'abatambuza amagulu nga batereera bona kati ne batonda kandi oyinza okusanga omulema life ye yanjawuliko nnyo okusinga ku life y'omuntu omulamu kakati mu ngeri y'emu abantu abalina psychological problems ez'amaanyi tuyinza kukitegeera mu bulamu bwabwe olaba omuntu atambula naye ebikiri munda nga kisobola okumutta n'okumutta magezi kigoowa omwana ow'obwana n'owobulenzi ali eyo nga is yearning for marriage naye nga talaba bino byonna bimuleetera okunyikira kyenja okuwa okuma amagezi alina okulowooza nti buli kimu kifaanagana nekinnaakyo kwegamba nze kati otonsanze wano olabyeyo problems mu maka gange kati nolukyo bw'agaana najja wano nga yala kunfumbirwa nga si mufumbo aba yeefiiriza waliwo abantu abamu okide b'osobola okufumbirwa naye genderera nnyo okulaba ogenda nnyo okulaba nti omuntu gw'ogenda okutwala mulimu gundi muki mu mmeeme y'emu oleme kumujja mu bbaala mukwano wange bamumitaluganyigayizi yagenda wali mu white nayo yali kibuye nalondayo akakazi n'akawasa naye bwetwagenda twali mu Kampala nga tugenda Makerere batusiibula abali nasomezako Kampala Secondary School abali bafunye from university kakati batukolera party headmaster bamuyita Ndiko yakolera party kakati akakazi nekazi nannaffe ffenna nga katujjayo mpaka ne katuzana naffe kakazi kaleka bulungi nnyo naye twatula ku ssaawa ng'ezo 7 ez'ekibunana ebisajja ne bijja ne bikajjawo ate I thought by the end kyali kyaggwa era nga tumanyi okay ebyo bisigadde naye waliwo kati ate as to say in that nkyatuuka ne ku kituuti n'agifuula nga sama tomunenya lwakubanga mukwano gwe munye bwe nguli na mukwano gwo oluusi oyala okumuprotectinga n'okudefendinga ate nekyokubiri mukyalo oyo mukwano gwange yasa kumwogerako abantu bava wano Pastor Kayanja ava wano mukyala wa Kayanja I love Jessica, she knows it. I love Kayanja, he knows it. Kakati nze sinza kuyingira mu kunenya ekigenda maaso oli mukwano gwe wanga oli mukwano gwe so okulwanya mukwano gwe
But is it right to do it on a pulpit? Sagala kubanga criticizing and the kulanga sikolo when we na mirembe tetwogera against any church or any pastor. Then so lwaki sagala kumogera kuyo. We talk against anyone in public. Not even against the Catholic Church, Protestant Church. Wanda bali mu Catholic Church na gene nezika. Oli buafi Archbishop. In the emyaka gyafa yana twali celebrating an Anglican Church. Why was it so easy for us? Because for us we don't speak against anybody. And no choice tomorrow news of kwekanga netaga Jessica over for at 50 years and kuliki and Savide. So I cannot choose relationship yange na Jessica because of things which are happening in the world. Nilowooza kino happening because it is trending everywhere. Nilowooza kirekawa nga fendiga. Kitulekawa oba ekkanisa omubiri gwa Kristo gusigalawa. Waliwo abalala abatajja kukola bwatyo. Abo bajja kubeera nga bayamba nnyo abakola batyo. Muki mu kutambuza ekkanisa. Me, I love everyone, including Jessica. Jessica knows I love her for many years. Akati niki niba nabula makula Susan mwagala nnyo. Netiti. Naye olowooza abantu bagenda kudduka mu bulokole mu kkanisa. Obulokole abantu balikugamba nti ebintu by'ababona genze birimu obufere. Kitegeeza nti Yesu Kristo teyafa ku musaalaba. Baba bagenze wala nnyo okulowooza nti marriage issue. Ekikulu ennyo Yesu yafiirira aboonoonyi. Kababe basumba, kabebe nga si basumba. Omuntu alabika nti akyali mwonoonyi tumusabire. Tumuyambe privately. Mu kwagala. Nesi kusituka kola campaigns, kwa campaigns ezo sesa kulokola muntu. Kandi judge kakande nalokoka. Nomuyamba watu muyambi. Kakande ngenda ine mukyalira. Tunyimba privately. Tutabuli abantu. Ng'omuntu nze mutata we kwa yava wano. Okyo kingamba bona zenjugenda bo mungeri yange. Kubanga Katonda yantu okumya abantu. N'ekyo kimewuunya. Waliwo abaana abayiseeko mu mikono gyo. Abasumba betumanya abayiseeko mu mikono. Kate tebakukopye omubbo omulimu Augustine Mugenzi. Mulimu Augustine Yiga. Mulimu Kiwedde. Kati ne Bujingo kya. Finally Augustine Yiga nakozesa assembly yalokoka. Zite yali mulokole. Bimu byakola tiyali bitufu. Naye kugamba kulokoka kwekulu ennyo wange kwenda okubeera nga his eternal life is going to be predicated on those few days. Ezasembayo. Era nze gwe yali alamidde okunziika. Ningenda nenkola ki? Nemuziika. Tekyemutawaana ekyo. Omulala gw'ogambye ani? Kiwedde naye yalokoka. Yajja wano n'ansaba nti nkomyewo eri Katonda nenenyeza niye mu public. Okyo kingamba? Kati bwe niye mu public. Nze supporting omuntu nenenyeza. Wanga obulamu bwaffe buli week nga ffe abantu. We are likely to make mistakes. Bw'ozikola zitiya wetako omuntu asobola supporting n'okuyamba. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.